ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, ambabuzaako munyana mukama waffe Yesu Kristo nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinza kutayo mujulabira COVID eno. Sami Kege mannya gange. Nze Sami anaabalala ffe abaddukanya omukutu ogwa Unique Media gwa Bwakatonda era oyinza obutasaako kintu kyonna kitakwatagana na Bwakatonda. Ennaku z'omwezi nga 23 Desemba omwaka guno twagala kubeera tukola charity. Charity eno egenda kubeera yakuliisa abantu, of course n'okugattako maybe sanitary pads zetwagala okuba nga tuwa abakyala abo oba abaana ab'obuwala batasobola kwetuusaako paadi eyo. Bwe kyolabanga ekitono ku bantu abamu kiba kinene. So nga 23 Desemba tubali tusaba mutwegatteko okulaba nga ate to making this a reality. Twagala kutwalira abantu bano ebintu omuli sukaali, sabbuuni, omuli omunyu, omuli buto n'ebirala ebikozesebwa. Mwaka gwa 2023 twakwa abantu 5 betwasobola okuliisa. Then 2024 that is last year ntuwa abantu 10. Then omwaka guno tukkiriza era tusaba Katonda atusobozese okubeera nga tuwa abantu 2. Buli muntu twambalidde emitwalo 5 okubeera nti mukolera ka shopping aka katonotono. So osobola okutwegattako ng'oyita ku namba zaffe ezolaba ku screen. Namba eya 0786026647 0786026647 obeera nga ate oyimirira wamu naffe. Gwe akiwulira, gwe atakiwulira mukwano kireke tojja kubanga onaawaayo nga tokiwulira era omukisa tojja kugufuna. Omutima ogwo oguwaayo nga gwagala Mukama gwatunulira n'abeera nga ate awa omukisa. So twegalako n'okweraga Sami nze abaana ndisizaayo 5, ndisizaayo abaana 10, ndisizaayo abaana 2, ndisizaayo omwana 1, ndisizaayo abaana 7. So 7 times the 50,000 zezo sente oba obubaka bw'oba ogenda okuba nga otuweereza. Kyonna ky'osobola tujja kubeera nga tukyaniza kubanga kamu gwe muganda. I think that's how they say it. Kamu gwe muganda. Jjukira okwagala okutaliiko bikolwa tekuba kwagala. Aye n'ekirala tosobola claiminga kwagala nnyo Katonda oyo nga neighbor tomwagala. Neighbor wo yaliwa? Neighbor wo yoyo omuntu atalina kyakulya, yoyo omuntu atalina kyakwambala, yoyo omuntu atalina wadde n'akantu. Woba osobola omuyamba muyambe. Webale nnyo webale ddala. Unique Media ndooza paati ku bulamu bwange. Era singa waliyo ebizigo nga babita Unique Media bitwandyesiize. Si bwe kiri naye ekyo kankikomyawo. Eye background gwe musingi gye tukuvudde okuba nga tutuuka luddawa. Tulina be twatandika nawe, be twatambula nawe bali abantu abalungi. Naye nga mu lugendo lw'obulokozi nga bwe mulumanyi
wabawo ebisoba ate nabo tebaba nabo batebeteeseteese nti banaatusobya nebeekanga bwekanzi nga bikoze eki nga bwe bityo bwe bitambudde. So kyensaba mu byonna omumwa mubi, byonna mbifundikira mbibagamba omumwa muki. Bw'oba olina ensonga ne Jeremaya munoonye. Jeremaya sigamba nti oba yamerebwa wati ogenda musanga mu ggulu oba mutuule mwogere omugambe naye Jeremaya bino byempulira bituufu. Agambe nti munnaayi bituufu oba biki bikyamu. Naye ate tomwebuuza ku Jeremaya tomanyi kiki kigenda mu maaso atulaniso musalira omusango. Oyo mubi bw'otambula naye ogenda sibira mu Geyeena. Ekyo kikyamba nange. Sigwa jajinga omuntu agenda mu Geyeena. Ffe tusomesa busomesa. Katonda n'ayogera naawe n'agamba nti erinnya liri mu kitabo eky'obulamu. Era n'otegeera amazima g'ekigambo kyani g'ekigambo kya Katonda. So nja kubasaba mwenna. Ndaba amazzi galeka galinga ageerudde. Samike alabika abadde alina kyayagala okwogerako. Bw'aba alina kyayagala okwogerako ajja akyogereko. So kyembakuutira kyekyo baganda bange. Ekireeta olugambo mu bintu byonna mu buweereza era ekisudde obuweereza lugambo. Olugambo lubi. Omuntu gwokolako olugambo kakasa nti enkya togenda kuddamu mulaba. N'ekiswaza nnyo okeera ku makya n'oyogera ebigambo leero enkya n'oweefuula n'oyogera biki. Kakasa nti by'otugamba leero n'enkya ojja bisigalako. Teweefuula. Tokola ki? Teweefuula. Kama yeebazibwe ssebo. Bangambye olina akagambo kayagala otuwa. Olina by'oyogeddeko wano. Tebyandinkutteko nnyo. Naye ogenze n'ogamba nakeera ku makya ne tujjayo obuki? Obujulizi. Kyembadde nze okwagala okwogerako katono. Ssebo. Kyogereko. Banga waliwo eyankubira essimu. Nangamba lwaki baggyeyo obujulizi bwa musajja wa Katonda. Nange waliwo nemubuuza naye kakati nze management ya Unique Media mwandikubidde aba Unique Media. Kati kyogereko. Nange waliwo eyaŋŋamba n'aŋŋamba nze Samike koggyeyo obujulizi obwo ntegedde nti oli ku bibyo. Toli ku Katonda. Olunaku lwakeera lumu. Mukulu oyo baali bamukyazizza ku Channel. Ndowooza ne batamukwata bulungi. Amasimu gankubirwa ne baŋŋamba nti waliwo omwami mulungi alina obubaka bulungi yagenda mu ggulu gy'asiiba. Twagala okole ki? Naye oli tamuwa budde abaamubuuza ng'annyonnyola ono ng'amuyingiramu. Ani oyo yakikola. Aliwo yakuba. Omukyalo oyo yakuba essimu. Ne nali simumanyi mutegedde na wano nti njogera naye. Ye yakubira. Bannaye Mukama yeebaze. Osegedde. Bulijjo Samika ngamba. Tiwaliwo omuntu eyankubira. Yes. Nga simanyi oyo weewaffe. Manyi njagala nnyo okwogera ekintu nga kituuka kitya okubeera we kiri. Lwaki nnaku zo kikyala nnyo okwogera ku basajja ba Katonda in court. Oyogera ku musajja wa Katonda kati ngono Jeremaya ng'olina ky'omwogerako oba alina ensobi gye yakoze. Abasinga abamugobera bati baagala kola ki? Kuddamu kuwuliza. Omuwalana, omusuula. So, omukyalo oyo wankubira. Ebigambo byange byali very simple. Namugamba nti amazima gali nti kuba message yasuka ku WhatsApp. Nagenda ku channel y'omukulu oyo gwe baŋŋamba. Ndabe bye boogera ne gwe boogerako mu mukole ki? Omulabe. Ebyaddala ne mulaba. Ng'omusajja teyamukwata buki? Bulungi. So no wagenda okunkubira. Ebigambo byange byali very simple. Namuga omusajja baamuŋŋambye dda. Naye simukola ki? Simumanyi, sirina namba ye. Simanyi wa kukola ki? Wa kumujja.
surprisingly ebintu bikwatagana oyo yankubira ssaawa ndozanga 7 ku ssaawa 12 nga nfuna essimu ng'omwami aŋŋamba gamba otya mukulu Sami nti gyendi gwagira ku Unique Media nti ye kakati waliwo omwami amanye ebyama bingi amanye ebyama by'olusima lusuku Edeni yagendako mu ggulu yayogerako ne jjajja Ibulayimu yahola ki naye yagenzeyo ku Chanemu ne bamuyisa bubi ne mugamba muno ogenze nno okunkubira ng'omukyala yakankubira omwami simumanyi oyina ku nnamba ye tukole ki tumunoonyeko tukole ebintu bino buli wembyogera Roland ajiiga kwali yaŋŋamba nsirike amazima kagabe maki kyano yaffe bagiyita amazima mu Kristo Yesu amazima gakola ki naŋŋamba mulungi nemugansobola omufuna nti yasooka naŋŋamba ndi naye ono ankubidde nemugansobola omufuna nti bamuŋŋambye dda mulabyekaawo ajje tukole timunanga omusajja yennyini abadde akugamba bino yoyo yennyini yenze yennyini yakuba essimu okategedde yakuba essimu nenjukira nze ndowooza yandibadde aŋŋamba kimu yenze eyabadde ku mukutu weeguti ne bampisa bati naye yayita eno waliwo omusajja amanyi Katonda biki so ne mugamba okay waba yeggwe tukwatagane ku lunaku njukira namugamba olunaku lwali lwakuna kati ennamba gye yankubirako lunaku olwokusatu ndowooza ennamba neevaako so nga sirina wakudda nenjigezaawo nga teriiko omukulu nenkola ki nemwesonyiwa enkeera ku lwokutaano nankubira n'ennamba empya nemugaa tofaayo wobeera ng'oli around jangu yankubira ndi ku mulimu we nnakutwala nemugaa jangu ndi mulwadde naye jangu tukole kubanga nabadde nkusuubizza olwedde kati ate wadde tetwakoze eggulo jangu ne tunaakolayo essaawa emu ekola ki emala najja ne tukola era episode ezasooka naddala eyasookera ddala mba mwazeegendereza saagimalaako nabagamba ndi muki ndi mulwadde so ne tutambula tutyo kati ng'ajja ne tukola n'agenda I think yali jajja mu biseera nga bya ndowooza December November wemba seerabidde so namuwa time nyingi lwa nsonga bye yali ayogera nali njagala mmanya naye ne kanjogere naye mu kukola awo kuba kati wenkukyaza tekitegeeza munkyaza ggwe wekka si we kiri wabaawo abalala red flag emu gye nasooka okulaba ne sigifaako neŋŋamba abantu aleka baagala bintu byabwe bwe batyo yali tayagala mugatta mu vidiyo ng'ayagala yaaba abeerako ki era lumu yankubirako essimu kuba nali mukoze episode 2, 3, 4 paka ku 5 ey'omukaga nengattawo awo omukulu Edward nankubira naŋŋamba tayogera direct naŋŋamba abantu bange bankubidde baŋŋamba nti oba totugattika mugamba kitya nti baagala nnyo obujulizi nga bukola ki nga bukwatagana nga bufulowinga togattamu mulala nti bwemba ndeze Unique Media nempa message togattako mulala olina kuteekako nze saakifaako ate n'ebiseera ebyo omanyi December oyo abantu babeera ne programs zaabwe so okufuna abantu abawera tiokoleko ono kiba olumu kiki so kati yo obudde yabulina era ogenda okweteeza mu December oyo kumpi yenna yabeerangako so ne tutambula kati tufuna obuzibu bwa kamera yanyonoonekako yanvaako neegwa nemenyeka
naye ng'omukulu antedde ku pressure y'amaanyi. Ayagala muyiyize babikyusa batya mu luzungu, mbiteeka ntya mu Lujapaani, bikyusa ntya mu gundi, waaka akole ki? Atambule. Ngenda okulaba ngo embeera evudde ku bubaka okubuwa obwayo abantu bakyuke buli nnyo kumanyika audience nene. Era nakyo saakitwalanga ki? Kati kamera weetandiko tutawaanya. Awo abaali bakwatibbwako jukira in the first place nali mugambye era nga wenkola ku by'ennamba namugamba nti okugaba ennamba yo tebitera kuba birungi. Kubanga mu kugaba ennamba ku mpewo mulimu abatuufu abajja bangi naye n'abakyamu abajja ki bangi. So fe meantime abakwetaaze kabankubire mbawe ki nnamba yo. And in the first place yakiraga nti takiinaako buki buzibu. Era ndowooza mu abo bennyini abaakuba mwe mwava ndowooza eyampayiriza. Nti wali ataanoge buyampa emitwalo 5 ng'ayagala ennamba y'omukulu n'omugamba sooka ompeeyo emitwalo aga 5. Mutima ne ngamba singa we nali nkoloza saa ziri mugagga. Era singa oli mugagga. Mane namba z'abantu ze bansaba. Oyo omwami nja kankiisa simulabangako simumanyi. Nyinza okuba nali njogeddeko naye. Nze mumanyi. Naye simulabangako simumanyi sifunanga ku ssente zonna mbungaba nnamba mitwalo 5. Obwo bwali bulimba. Ekyo kikiri yalinze kubanga abantu bakimanyi walya. Wamma temukiwulirangako bagamba yalya. Era ye point esooka omukulu gy'asooka okugamba. Tyoyo okumanya yajjako omuntu emitwalo ameka ng'amuwa ennamba y'omuntu. Nenebuuza ali amuguza ki? Nawe mutuwe ekyomusi ogubanga tosobola kulowooza nti ennamba emitwalo 5. Nali muguza nnamba ndowooza ya mukulu. So ekyo kikiri yalinze. Ekyo omwami oyo njala kugamba sikumanyi, sikulabangako, ate siryanko ku ssente. Nayo gitaba 5, siryanko wadde emitwalo 5 nti ngaba nnamba. Wabula kyenkola wonkubira kugamba kanjogere ne wanzikiriza kuweki wembadde nkola. Kati ne tujja natukola mu December kati abaali bakwatibbwako kwanayogeranga nti kamera etutawaanya. Bwe kiri. So batandika abamu okusindika ki? Sente. Era nga bakubira ne bagga Sami tukuteddeko zino sente hayalinga kamera mukwate episode nga mmeka nga ziizo. Era waliwo abampereza ku sente ne tukola. Kye nategeera oluvannyuma manyize njogera mazima kati. Oba olwana nago mu keyboard mu comment si lwana nago. Kye nategeera oluvannyuma nti abantu bano yasimanyi. Bwe nakitegeera nkitegeera ntya waliwo ka audio akafuluma akalimu omukyala yali akaaba nga boogera ku church emu. Erimu omusalaba guti simaya sima bamukajjukira ng'omukulu omukyala ono yali ayogera na mukulu oyo. Akantu ako yagenda okukata enewe nga nzandaga nti ndi wa sitaani nvuddeyo naye baakakwata yamulikodinga wendi. Okitegeera akatambula ennyo bagamba nti omusalaba guli upside down engalo ze zigize. Kyemanyi mukimanyi. Era ne mugamba what you're doing is wrong. Ekintu ky'okubeera nga orecording olumu abantu si kirungi kubanga ebintu by'ogendamu oba abantu abakubira baba baagala kweyabiza so waliwo privacy eyo. Mu bigambo bye yaŋŋamba kayinza oyamba abantu abalala mu maaso eyo. Era ne mugamba nti wano ku Unique Media togenda kujja otandike kwatula eno kyakimbi enombi. So ne bikola ki ne bitambula weebityo. Kati mu kukola awo obuzibu buvaawa ne Sami
awo na tuli bulungi zijukira nalinako ne campaign esonda kamera abala ba Unique Media ndoza mwakirabako kati tukeera ku macha waliwo omwami bamuyita Captain tero muleta awa obubaka niyo bakayebwa research nnyo kati namugambako lumu nti yali ankubira ndabye obako amazima galiwe gati obaka bw'omukulu oyo bwakyusa abantu ge mazima, no doubt about that nankubira nga munabye obaka bw'omukulu ng'ayogera nampa amaanyi naye Katonda alina byandaga njagala nzije nkole ki njogere kati mugamba twalina Roland oyo mugamba jangu tulabe tusoke twogeremu tukole soke twogeremu then tuplaninge tunakola ddi kati mukujja naina program nono guy already nga tugenda ku shootinga so ku kifo najja late nga nabagambyo time entawanyamu katono time entawanyamu katono kati ngenda okujja nga bano bakwataganye dda ababiri bali mu kunyumya era nga balyoke banyumya bakitegeera nze nga sanga kunyumya na Captain Jonathan bo baali bakwataganye dda era n'ennamba nga bazeewadde era nga omukulu yennyini njukira ngamba obaka bona omusajja bulungi nnyo naddala obukwata ku madiini era mbadde nsaba wekiba kisoboka ku set wamwogera ku by'amadiini tubeereko bameka babiri ne mugamba muga Joel oyina obubaka bubwo nona ayina bubwe tumaliriza ne tukola kati lwe lunaku nasemba okusisinkana omukulu oyo obuzibu buvaawa we twakola naye nayo ntawaanya ebiseera ebyo kati video ze nalwawo zikola ki okuza uploadingayo kati obuzibu bwakola sima babuzibu baki we malo recording akubira abantu be n'abagamba twakozeeyo ndooza abanga wa accountability jukira n'abagambye akasente kakola ki tugenda kukola maybe owa transport maybe owachi kati alina bagamba twakoze era kagenda kujja ddi kati yafuna obuzibu nga yabagambye dda kajja nesiteekayo ne mugamba naye nchakakola ki kajja gendayo n'abagamba lyo bitukuttemu naye nchakakola ki kajja gendayo nesiteekayo kainoza ne mulabisanga alimba nkeera ku macha nga Roland yankubira essimu angamba omusajja wamukoze ki ne mubuuza ki nangamba ali ndoza lwa tukoze WhatsApp group ya Unique Media era nze bye byagira ne WhatsApp group ne mbiggalawo nga ataddemu message Roland yangamba nga ataddemu message nti angamba tuli ali mu WhatsApp group agamba abantu kyabanneetaaga bansange banaateekako mukutu ki natikamu ne link ya WhatsApp group eyo nanyigando oba nanyiga left si Roland yabingamba kati nziruka ku WhatsApp nga mu inbox yanga mpadde message eno sijerabiranga kirabika mwatugobye nebuuza bulijjo ndiringa nabameka tujjo ndiringa na muntu ki mwatugobye nabagobye ntya kyeka mwatugobye bayi nayitamu mu mutima kati ngenda okuddayo mu inbox eno mu group gwaberayo nga yanyize left mu mutima saanyinga munnange lwa nsonga ze nali siri wa kufa naye naye mutima nafuna fulfillment nti Mukama nsobozesezza okumutambuzaako ntambulira mpaka wano abasigadde basobola okukola ki okumwongerayo
era saakifunamu buzibu. Era vidiyo ezaasembayo nga 6 yali yansiibula dda. So senga kyali between me and him nti biki nali vidiyo ngamba kasita agenze sijja bikola ki sijja biteekayo naziteekayo. So netutambula saawulira nnyo bigambo mu ntandikwa era saamuddamu. Kati lwali oba lwakumeka sijjukira ng'omwana ansindikira audio omukulu yennina ayogera tekyamugobya ku Unique Media bakozi ba ssente. Engamba tuli bakozi ba ssente tutunda ki? Era saakiwabudde. Kati ate ngenda owulira omulala ng'akoze statement yasinga okunyiiza ng'agamba nti nasoma amawulire ne nnoonya emirimu ne gibula ne nzigulawo Unique Media nkolereko ki business. Kyannuma lwa nsonga mu kinu kyensinga okwenyumirizaamu Katonda kyankoledde sibeerangako unemployed. Simanyi we babeera nga toyina muki mulimu embeera togiyitangamu. Sigiyitangamu ate sigyetaaga kuba oyinza okugamba nkusabire ogiyitemuko. Tetugenda kukusabira sewo. Sigiyitangamu yadde nti sami wendi noonya kyakola sikola ki tokirina. Ne lwe yasooka okujja nga ndi mulwadde nzijukira amaanyi ganzigwamu ye kennyini nankwatirira ne mugamba tofaayo ntwala mu ofiisi yange eri ondeka omwo neebake era yantwala mu ofiisi yo eyange. Kituufu nange nagituukamu Kitegedde gyeri. Kati kyanneewunyisa nnyo oli okugamba nti sirina ki sirina mulimu. Ekyokubiri yankubira essimu saamusaba wadde neki n'ekikumi naye agamba nnoonya ki ne kinyiga. Omanyize wemba nyina kyempulidde nga kinyiga manjagala nkyogere kinve ku mutima ntereere. Naye omwami oyo yankomako ebiseera ebisinga. Roland yakomako. Roland naŋŋamba kati awo oyogeza busungu kati awo kisooka okireke but with time mbireka. Kati ekyasembayo awo naona nga maloboozi tebaŋŋamba bugambi mpulira era nga lina ebyo byonna ne ŋŋamba okay ebyo byogerwa buli omu so that is okay. Kati ekyasembayo kwe kugamba nti mba ndi sijja kulimba nja kwogera amazima mba ndi ne naŋŋamba musajja nga takuli bulungi nansonyiwa okwogera erinnya lye ne mugamba olaba ebintu emu byempulira bye boogera sibikakasa nti yakola ki yabyogera wadde audio olumu nzikola ki nziwulira n'ebimu naŋŋamba okakasa nti kale sirika naakwata essimu naakubira omusajja nga wendi n'alyoka amunyumizanga we nagenda emagombe era Katonda yantadda. Sami Katonda yakuvaako yantadda nga mpulira era recording njirina okitegeera. Kati awo mutima ne ŋŋamba okay kati Katonda waba yantadda nkolera sitaani era omukutu gwaffe gwa sitaani ne bendeetako bonna ba sitaani ate obujulizi bwa Katonda bukolako ki? Tuli wamu
kubanga ate obujulizi bwa Katonda yasooka n'akubira era mukwano gwange omu amugamba simanya nina radio gyendagako mbadde nsaba Sami atuwewaako oyo tumutwaleko ku zichano zino kati nga neebuuza ate ebya sitaani okyabyagazaaki badde manyi ojja n'obubaka ne bugwa mu mikono gya sitaani tubukontaminatinga ate Sami akokoyogedde kuba nange nakawulirako message ye teyajja direct wa Sami bwe baakola bonna n'abaako gwatuma ebbali ajja agamba ani kitegeeza ki gwalina okwagala mu Katonda era asonyiwa kikyoba otaga makati awo kubanga yajja okusaba message yali ate yajja okusaba message mumanyi okitegeera kati awo wonna sajjayo bubaka bwasigala gye buli nabulekayo yayogera bye yayogera byonna buli bayogera nabo abagamba byabagamba biki okumala omwaka gumu nga mbiwulira ng'ogumiikiriza newetwa bino byagambye ebya ng'amukubira abakyakwatagana nabangawo namwe ate obubaka bwe wawadde tobuwangako baaba oli ku kituufu oti nga yaŋŋamba kati ate awe wakutte bannaye Mukama akutuweera omukisa oli unique nga mpulira ne audio weziri kuba byalinga birecorded talina message gye yayogera nga teri recorded kati kyanneewuunyisa okeera ku makya aye n'alyoka agamba Jeremiah byawa bya sitaani lwaki atendereza nnyo ebyobusamize yava ku ki kituufu era naguma ngamba abalaka balina byabwe saaliyo ekyasinga okunjira nenga obaka katubujjeyo kwekeera ku makya n'enfuna zi audio ng'abaana akyala bagamba bamwetawulako nga onalaba omuntu ku kyano n'omwagala olwa message gyawa noyagala oyogereko naye ng'omukubo ne basiima nga baagala omukulu akole ki baatule infact kubatiza omukulu aba bize talina budde ndowooza abeera bize emirimu gimukwata ne bamwetawulako ndowooza nga tebafuna kye baagala batizibwa ndowooza eventually ne bagwa ku Jeremiah teyabagira n'ababatiza badde mmanyi omuntu ali ku kituufu ali ku Katonda ffenna tugoba mission emu wandisanyuse busanyusi wabula yabagamba kolo yafuna obudde kasaba muteeka audio ne bamugamba munnange muweereza wa Katonda twaze netwa brother Jeremiah yakoze eki kolo yafuna obudde ne airtime ekubira abantu bano nalyoka abagamba kale mwebale ne mwayatudde mwabatizibwa bituufu kubanga omuntu oyo yava ku Katonda kyankubawala goge mazima kyankubawala nenkola lumusho ng'omwami amwetawuddeko ndowooza emyezi egi 2 kwatula abamulaka mwagira mubangako nembuza omusajja lwaki weesibye ku muntu lwaki tofuna omuntu n'akwatuza woofiira wano omusajja n'aŋŋamba muweereza wa Katonda gwe mpuliramu emiki neŋŋamba excuse me neŋŋamba essimu teziri mayiro bamukubire nenkubira omuntu ndayira nga ntya Katonda yagaana omwatuza temwabiraba nentegeera
Kaka tudiringa na kirala. Era naddayo buzzi ntera nnyo okwebuuza ku mukulu oyo Roland Kolo saamwebuuzaako nembukola ki obujjayo nembujjayo nga neebuuza omuntu asiiba mu ggulu ne Katonda bw'ayagalira waayingirira eggulu takonkona obeera otya nga n'okwatuza omuntu kizibu ng'ate batugamba mu ggulu Bayibuli tugisoma omuntu omu akyuse mu ggulu eba ki mbaga kati walemesa Katonda okuba n'embaga naye omusajja yayatula omusajja amazima nti omusajja yagaana yagamba ye awulira mirembe ng'ani oli yamwatuzi which is okay naye ate nakyo kikyamu mu ngeri emu nti ng'ono amanyi mukwano gwaffe omu twagendangako mulaba n'akugamba ha ayo omusajja oyo yagwa mu laavu ne Katonda bannange banange omusajja yagwa mu laavu ne Katonda simulabangako we yamukola ekizibu namusanga awotose amaanyi gamuwedde amazima emyezi ng'egi nga n'okusaba takyagala kusaba lwansonga obwesigwa bwe bwonna nfa kyokugwa mu laavu ne Katonda ono gwayogerako yagwa mu laavu n'omuntu ayogera ebya Katonda so omusajja yagaana naye naddamu munoonyaako after 1 month nga ŋŋamba nti eventually omusajja yamulikodingira audio n'agiteeka mu n'agimuweereza ndowooza owulirize audio nga oddamu ayi Yesu n'opoozinga ayi Yesu n'opuleyinga so yeyo ensonga lwaki twajjayo obubaka obwo kyokka teyaswala ne wennabujjayo era ayina gwe yakubira ng'ate ku luno ekimuyombya lwaki bajjeeyo obuki ku chane eyani eya sitaani memanyi wandibadde osanyuka busanyusi nti at least kati feesi yange evudde ku chano eya sitaani era gwe yatuma namugamba ddayo omugambe nti obubaka twabudde liitinze tetubulina kasite yabukola waali babukole n'abalala we yabyogera waali mulamu era omu eyampeereza message n'aŋŋamba kasita wajjeyo obubaka bw'omukulu n'entegeera nti oyenoonyeza bibyo naye ekirungi kasita nali nabudownloadinga buki bwonna ekituufu era right now ntera obbulaba yaawo naye maama ng'akanya kutusala feesi zimalawo bumazi era singa baali basobola kola editing nga Sammy omutwe bagusalamu oli n'abeera yekka kye bandikoze ne tekisoboka so nze nno njagala nnyo omuweereza wa Katonda walkinga the talk ne Katonda tasobola kuwa bubaka gwe bw'otasobola kutuukiriza gwe kennyini nnyini woba oyogera ku laavu nga ffe abali ebweru tetunnalaba ku laavu yo abali mu nnyumba yo leka bagikole ki bagirabe bano bennyini nze nno nali muntu atuula ne mwanjula n'ayogera byayogera naye bano baweerezanga naye era we yaŋŋamba okumumma omuzindalo namusekerera saamusaasira ge mazima okitegeera neera n'ebyagwawo awo ebirala awo simanya biki byonna nga tubiraba so ffe nga Unique Media lwaki njaladde okuwa emboozi eno aye sijja kugiddamu njala kumutegeeza yonna gy'alabira n'abamugamba bye bamugamba
fenga Unique Media tetumuyinaako buzibu. Kyova olaba newengezaako kola zi video saala nnyo okuteekamu mannya ge. Ekizibu kijja wamu nti wenjogera akagatto kamutuuka bulungi ne bamulabira eyo. So tumuyinaako buzibu naye ffe tujja musaba ekintu kimu, ffe kiryoke tukolera sitaani nga wagamba abeere n'enjawulo kuba sitaani. Aleme kubafaanana. Tatufaanana. Anti si wagamba tuba sitaani. Kati tatufaanana. Okitegeera. Gwe tosobola kubeera nga abanoonya okumanya Katonda toba na budde obeera busy. Which is okay, oba olina emirimu gyo. Naye ate nga message eyawula obudde obufuna. Ejja kituufu ekyo. Ate neera ne munyiigira nnyo. Lwa nsonga yandaba nga nkyama ndi wa sitaani y'omusajja wa Katonda n'ataŋŋamba mazima kukyuka. Ate nanziruka buddusi. Kyannuma. Bale tuli wamu. Tuli wamu sebo. Nze madde manyi nti Jeremiah we mulabako ekizibu. Ngamba kituufu ekyo. Leka mugambe nti Jeremiah kino kyewakoze saakitegedde si kirungi. Ekitegedde. Naye ate kati Jeremiah we mulabako ekizibu n'ensirika ne mulaga tulyoke ate nengenda nenyumiza omwami oli awo mba ngenze mu kugeya bayita olugambo. Olugambo. So munyiigira nti teyakola buvunaanyizibwa bwe. Owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Kambayo example. Muli mukuŋŋaanye wano kugezaako kulaba ngeri gye tunyweza obuweereza bw'amazima. Naye ate mmwe bamu abalaba Unique Media. Ojja nakwesanga mmwe bamu abalaba neki n'awalala. So abantu ffenna ffe bamu. Tewali alina abantu nti bano bange. Nze nno ndowooza ekintu kivudde mu kugezaako okukyusa abantu badde ewa Katonda ne twagala tuweze buweza nnamba eyaffe nti bano bange. Lwaki nkyogedde? Ebyo byonna we byagaana kwa Jeremiah namugambako lumu ne mugamba Jeremiah gwe kola mazima. Kola kituufu. Abagenda okugamba kino ne kino obaddamu n'ogamba onojja muddamu n'oli omuddemu togenda kutuuka gy'okola ki? Ng'amaze okuŋŋamba ekyo ekiroto ky'abagambye ekyokuvuba. Era nzijukira amazima gali nti wadde abagambye nti yaggulawo omukutu ne tumuyambako. Lwali lutalo. Ye nga takola ki? Tabyagala. Ne video yasooka ndoza yagiddamu emirundi nga 10 ne mugayi Jeremiah gwe mmanya atabulwa bigambo. Kiki? Amazima gali nti video eyo Samike yagikwata eyasookera ddala. We bimala ojjira nga ndowooza alaba te omuntu wakwogerako ebintu ye mutima aba amanyi ayogera bya bulimba. Kye kisinga obukulu ekyo. Mutima ye aba akola ki? Naye yaba alinze yo response. Wataafuna response. Ekirala ekyasinga okunnuma ate kisinga okunnuma bino tubina mu recordings.
byetwogerako olwaleero sikumwogerera nti kibi kiki nange amazima gali nti mu recordings ebintu biriwo mu butambi okitegedde n'alyoka agamba nti ayina gwagamba nti oyo byayogera talabangako Katonda tasisinkanako Katonda ebyo bya busamize era asooka awuliriza byange n'akola ki tolabanga ayogera nga byange nti wekibanga igwagamba nti bakukopa kyokka naawe obikula Bayibuli yeemu ne Jeremiya gy'akola ki gyembikola oyagala Jeremiya ebyawandiikibwa asome bipya kyannuma niŋŋamba yiyi wetutuusaawo tulwanira tutumu tulwanira nti nze asinga okumanya Katonda nze asinga ate nze nalina pulogulaamu yange yali ndala nze nza kuba bujulizi ni musajja muzimbi nina emirimu gyange nze kukola mirimu mpe obujulizi njikire nze emirimu gyange nkole omukulu oyo mu ntandikwa yagamba tava ku Emmanuel TV eyo message njirina tava ku Emmanuel TV ya TB Joshua era musajja mulungi nnyo awa ebigambo bya Katonda era mu kaseera k'akeddembe kwakola ki gwawuliriza kataate tayimu yeemu wayisa akabanga katono TB Joshua wa sitaani mubi jamulabako ne mugeyeena omukyalo limu mujjukira gwe nayogeddeko mu ntandikwa gwe ba recordinga kati naye yeewulira ku social media ng'abeewaabwe bamugamba ono nga gundi akaaba ayogera bino jjukira it was a private conversation nayogerako naye naŋŋamba nti yabiraba ku social media era tekyamuyisa buki bulungi bwe yagezaako mmubuuza n'amugamba yalabye nga ye obubaka buno bujja yamba ki abantu abalala naŋŋamba n'ekirala eno naye takyakwatagana naye tebakyakwatagana naye ye yaŋŋamba ekyasinga omwawula ku mukulu oyo yawa message n'agamba agenda mu Geyeena n'abuulira abali mu Geyeena ki era abakkiriza obubaka bw'abawadde Katonda abajjayo wa mu Geyeena oba mukitegeera kitegeeza oba otuwa message nti wano bye tukola newe tukola ebikyamu kasaba wakyaliyo chance newe mba mu Geyeena bajagenda mu Geyeena bakubulire mukulu wambuulira enjiri nkola ki nvaayo nentandika nno guma tindabika nakola decision nyingi okujja nungi nnyo okujjayo obubaka akantu kokonyeko katono nnyo njagala kataanyako ogedde ku TB Joshua mulimu omuweereza wa Mukama bamitanga Brother Chris mumumanyi yatekangayo obubaka obwo ensobi era Brother Chris okusiimulayo obubaka obwo bwe yateekayo kyava ku TB Joshua Chris yatekangayo obubaka obw'omukulu nga recordinga audio ezasooka enkadde n'azimuweereza n'azieditinga n'aziteeka ku YouTube. Chris yakolanga omulimu ogwo. Chris bw'akola omulimu ogwo atuuka okweditinga obubaka buno bwa TB Joshua obwasooka obukadde myaka nga 8 wa emabega ng'omusajja awuliriza nnyo TB Joshua era ng'agamba nti ye TV ey'omwoyo bw'ogiwuliza obeera n'omwoyo waani wa Katonda. Kati omusajja editinga ebintu jjukira bawo nabakola editing baba bawuliriza ebintu bingi kasasiro. Ekisooka nti mmwe mulaba video ne baba bawadde kyemba mukola ki kyemba mulaba niwo bawo bino kola ki okuva mukalo omusajja agenda okweditinga obujulizi obwo ne message nzina no kusimu yange ng'omusajja agamba nti Emmanuel TV gyakola ki gyawuliriza kata niwo bawo akatambi akaddamu fuluma akaki akalala nga kagamba TB Joshua bamulabako mu Geyeena ali agent wa star ne ba pastor abala n'aboogera kati kibuuzo ne kijja TB Joshua walinga omuwuliriza nga tolaba nti ekizikiza weekiri kibuuzo tokiddamu kibalekere
Ndowooza kyekyo. So kyekyo gende mubatize. Nenze ndowooza waliwo n'aka AI sikwogeddeko. Omusajja baamugamba nani Brother Chris. Jukira balina gurupu gye balimu. Brother Chris ne bamunyiga left. Ba agent ba Stan bamuguze. Musajja wattu amazima njogera bino ne Brother Chris ajja kola video eno. Chris talina musango. Kuba statement zonna nzimanyi. Brother Chris naye baali bamunkyayisa. Yomu kubasooka okunkyawa from the start. Ate nga amawulire nga Chris yatambuzamu. Chris bwe yazuula amazima yadduka emisinde najja gyendi. Nambuza naye buzibu ki obwabawula n'omusajja nga naye bimutuuseeko. Bwe byamala omutuukako najja nangamba ne Brother Jeremiah. Buzibu ki obwabawula n'omusajja ono amazima. N'akola research nga mutuufu talina mawulire gakola ki? Ndafuna. Kati omusajja n'agamba mu gurupu mbu ono yakute AI n'agiteeka mu ddoboozi lye n'agyogeza ebintu ebyo. Yesi yabyogera. AI emyaka 8 ebadde tekola. Yaliwo AI yakatandika okukola nawoza na myaka giwera. Myaka 8 tenatandika kukola ki? Bwe mba mwagala audio zirina. Nsobola ziba wanga nyini yakola ki? Yayogera ne sagala lumba nnyo. Just kyetwagala nti buno omulimu gwa Kristo Yesu. Bwabanga agulimu baba fani babamu abamuwuliriramu abamukiririzaamu obuweereza butereeze. Kubanga twagala kufena kugenda mu ggulu. Naye totuwaayiriza. Ate bwefuna obudde twetondere. Kani Brother Jeremiah nakola ensobi nsonyiwa. Brother Chris yajja n'angamba amazima gali nti omusajja yaŋŋamba nti oli agenti wa Sitaani. Kino nkyogera ntya Katonda kuba n'obujulizi mukola ki? Mbulina era we bulina ku ssimu. N'angamba naye munaye nakola ensobi. Nengena n'engamba abantu bonna nti oli agenti wa Sitaani. Era ne bakuddukako ne babanga tebakyakola ki? Tebakyakufollowing. Naye amazima nkakoze ki? Nga zudde. Musajja mubuuziza ebibuuzo tabiddamu. Yaddamu kkubira balala nti oyo agudde. Sitaani amuze ki? So, ebibuuzo ebyo mbirese mu ddiiro. Ne byatukosa mu kaseera ako. Ne twamala ntustandinga ne tumuvinga ntugenda maaso. So, nsaba Mukama Katonda si yebadde topiki tukyala bintu tugenda ogabanako. Tugendagenda mu kubatiza wali. Tugendagenda mu kubatiza wali. Naye nja kusaba tuba tuvuddeyo mu kubatiza tujja kufuna ku kyokulya weekiri. Saagala olumu enjala ng'ekyokulya ebirowoozo. Tugenda kukomawo okwaniriza ku birowoozo byammwe n'okubanjulira abagole baffe betuyina kuba tubaddeko n'abagole abaasooka. Abasooka mbamanyi. Ekirala nga tunagenda eyo Samikai na Charity. Samikai na Charity ate nze sijjasobola kwokyayo siri bulungi naye. Samikai na Charity muyimirire naye ku lw'okuweereza Mukama. Bino ebintu bye tuweereza si bya mwaka gujja tubikola leero. Leero bw'otakola enkya tetulina ssuubi lya nkya. So kyo kyembasaba kyokka. Naye nga abagole baffe bano balaba be baasooka. Mbamanyi. Obamanyi. Katulinawo abagole ate bo tubamanyi. Ngenda bamanyi. Leero katumale okuva mu mazzi abagole mumaze okweteekateeka. Abagole beeteeseteese. Naye weebale kubeera nga abantu bagattibwa. Kubanga ngendeyo tokwata tugenda kuwanvuwa. Kale. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.